wanga tetulina muntu musosoze mawanga yinkana mwa Museveni era mwa Museveni ne wunya bwaba yogera ebigambo bino alowooza nti tuli balaalo tulunda nteze Museveni mu bantu bolowooza nti balaalo bo balunda ntenze sirimu jigera nze sirimu laalo Uganda ino tujita ya balaalo nti tetutegeera byosanga byojjo kutugamba naffe tukkirize tetuli balaalo bo mweba muli okumpi CMA isimanya iso biti natemuna bakunkwata kunsiba na kuntulugunya musoke mu mugambo tetuli balaalo tetukola ku ddundiro lye tetulunda nteze ekisozi tetulunda nteze gomba nti buli kyayogera tujja kumulaga kkiriza abamu tulina okumanya kungi yagambye mu takkiririza mukisola mu mawanga kakati kambabulire yateeka olukomera olw'abantu abanakuuma entebe ye ngenda babawa abanamukuumira mu State House naddira bwe tugenda mu kulonda twagala okukyusa obukulembeze naddira akakiiko k'ebyokulonda n'ateekayo byabakama ava waabwe ava wuwe boogera lumu otegera naddira sekretary w'akakiiko ako lwakoojo weeyo otegera kati akakiiko k'ebyokulonda bwe kakyankalanya n'ogamba nti no kaneekalakaase okiraba ebitongole byonna ebigenda okukkakkanya ng'oyagala okwekalakaasa olw'ebintu ebitagenze bulungi mu byokulonda CMI kandiho yagikulira kandiho weewaabwe mwana wa ku kyalo bano abanakukwata ne bakunyiga ekitoliro ne bakuteeka mu safe house ne bakunyiganyiga okitegera ne bakutulugunya aba iso abakulira bamwita kano kaka weewaabwe wa ku kyalo akati akulira amagye nga Besigye aduumidde tugende mu kkubo tulumbe tugende ku State Square okitegera military bwe amagye bwe gaba ganaatukkakkanya agaduumira bamuyita muhoozi mwana wa ku kyalo simanya mumpulira gwe genda mu iso olabe ba director abaliyo ba director operation weewaabwe director procurement weewaabwe director simanya technology weewaabwe director welfare weewaabwe otegera kakati bova unoganda akanzirukire mu kooti kangende mu kooti banzibya akalulu Chief Justice Bati Katulebe weewaabwe okumanya Museveni mulimba nnyo fena tufudde balaalo be ona asiibudde Yorokamu Bamwine abadde akulira abalamuzi oli essaabalamuzi naye akulira abalamuzi ate naye weewaabwe Bamwine weewaabwe ate nga ne mukama we Bati Katulebe Chief Justice naye weewaabwe kakati Bamwine bwe yagenze n'awayo office ng'emyaka gye gitusse 65 gwe yagikwasizza naye weewaabwe gaayo musajja gw'otujoze nnyo bannange musajja gw'otujoze nnyo ne tulema okukozesa ebintu bino Museveni byakola tubitegeeza abantu tugende ku ground ba coordinator ba people power muli ludda wa muli kuki obulimba tubwanike bano bonna bamuwagira mutwe bakakutulo bategeere kubanga obuwagizi bwe buli mu kyalo tulumbe ebyalo okutegera tulume tutegeeze obutuufu bwabyo okutegera kakati mu kooti gye wandidukidde abaliyo nabo beewaabwe tuvuganye n'omusajja nga sente azijja mu Bank of Uganda n'aziteeka mu kalulu n'azikozesa byayagala akulira Bank of Uganda nayo weewaabwe mutebire weewaabwe okiraba kati olwo kyayita obusosoze ategeeza ki mutawagira busosoze kakati abanakuggulako emisango DPP okutegera omuwabi wa gavumenti naye weewaabwe okiraba kakati awolereza gavumenti okutegera atone jeno naye weewaabwe fogamba weewaabwe afuse weewaabwe noloko ulimba abantu kubanga ate kakati sikiririza mu kusosola mu mawanga kankutwale mu polisi ya Uganda okutegera gwagamba tokkiririza mu busosoze Kayihura yonna ebitundu 6 abakulembeze bonna bali beewaabwe nga tiwamugamba nti Kayihura polisi ng'ogijjuzizaamu nnyo abeewaffe okutegera
lwaki twakimugamba gwatakkiririza mu mawanga otegera nolaba nga Kayihura we yabeererawo ba DPC mu Busoga region yonna buli DPC otegera yali wewaabwe okugenda Arua DPC district police commander wewaabwe bwogenda Esteso wewaabwe bwojja wano e Kampala otegera era atwala Kampala baali bamuyita Mwesigwa otegera Mwesigwa wewaabwe kakati bwova ku Mwesigwa waliwaawo yali CID Mugisha. His convoy has now grown to 60 vehicles. You are aware that his son Muhoozi Kainerugaba also has a convoy of a dozen vehicles, including a huge truck similar to that of his father. The father uses as a toilet. The wife also has a convoy with similar facilities. These are no longer leaders of an impoverished country that survives on loans which it cannot pay. In fact, Mr. Museveni and his family are now behaving like kings, which is the reason at his function, 50th anniversary, wedding anniversary, the appropriate guests that Museveni found to invite were Nigerian chiefs. If you all know how ostentatious are Nigerians. The trouble is that we don't seem to see this as a country. These days our president has developed appetite for parties, and his family members are competing with each other. The son has become a huge cost to this country, staging expensive parties. Now his dad has started. After the wedding anniversary, there is also a function at Kololo Museveni at 79. The wife, Mama Janet Kataa, has also turned 75. If she is not interested in staging a party, maybe some opportunist may throw one for her. And the girls have also grown. If they begin, we may have a party from a member of Museveni's family every week. Mind you, intern doctors who treat the hopeless population are still not yet deployed, and children in public schools still go without lunch. Mr. Museveni promised milk for children, which he forgot. The wife had promised sanitary pads, but handlers don't seem to have reminded her, yet she is a very busy person. He now employs 761 members of staff. If you look at the ministerial statement supplied to Parliament for 2020 to 2023, these staff at the President's office include 82 presidential advisors, 142 resident district commissioners, 98 deputy RDCs, and 27 senior presidential assistants. You need to take note that the remuneration and recruitment of staff at President's office seems to follow no guidelines. No interviews are done and no qualifications are required. That's how people like a Butcherman, and I will be giving you a list that where Butcherman is also now a staff at the President's office, formerly of the fire-based crew, have found themselves on a government payroll. The salaries and wages are also given in a similar manner. If you look at the list of presidential advisors that I'm going to give you, for example, Salim Saleh, his salary is now 17 million as a senior presidential advisor. Dr. Ezra Suruma, Professor Edward Rugumayo, at the same rank are given 11 million. Mr. Audrey Kruawogo, who marries one of Museveni's daughters, is paid 15 million per month. Former Finance Minister Gerard Sendawula, at the same level with Kruawogo, is given 2.3 million. It is even worse when it comes to military personnel. You'll find that Major General Chiza Ali is paid 15 million, presidential advisor. Colonel William Omaria, 9 million, and Major General Joshua Masawa, 2.3. Yet they are all senior presidential advisors at the same rank. You need to also remember that the Minister of Health, in a presentation to Parliament,
told us that we have a gap of 35% medical personnel in public facilities. Yet every year, it is now costing Uganda 30 billion to pay the salaries of staff at the President's office. So if you look at the list here which I have provided, it has all the employees and their salaries. The one who earns the biggest salary now is Dr. Ruakana Rugunda, who is a special envoy for special duties, Office of the President. We have Salim Sare, 17.1 million per month. Chintum Soke, 17.1. Betty Vigombe at 15 million. We have Gakwandi Asa Shato, Kawagambe Kalisa, all these are 15 million. Presidential advisors, you'll see the name. When you go to the category of special presidential assistants, this is where you will find the musicians like Buchaman and Kusasira. They are also now part of the government payroll. Kusasira is a special presidential assistant political affairs, paid 2.3 million per month. Bugembe Buchaman is deputy special presidential assistant political affairs, paid 2.3 million. So the cost of advisors and these assistants every year, we are spending 9.1 billion on paying wages for presidential advisors. We are spending 764 million per month on presidential advisors and 25.4 million per day on these advisors and 1 million per hour. This cost bikuzanjire kati nga sinakola kintu kirala kyonna bigenda kukola omusingi munene kubengendo kugamba ebigambo bino bye bino. I've just been told that the two police officers who were mentioned in the death of Dr. Victoria Mutiso, they were arrested and released on orders of Kichuma Murkomen. They were never taken to any police station. I've just now, on my way here, been informed that the DCI has facilitated their relocation to our neighboring country, Uganda. Has facilitated their relocation to our neighboring country, Uganda. Ebigambo ebyo nga bw'obiwulidde biva mu musajja omu ku bannabyabufuzi abakuukutivu mu kitundu ekyaffe eky'obuvanjuba bwa Africa ekiyite East Africa. Omusajja oyo ye yabadde Vice President w'eggwanga lya Kenya okuva omwaka gwa 2022 mpaka lwe baamimpiikinga mu mwaka gwa 2024. Erinnya lye bamuyita Rigathi Gachagua, ng'era ye munnabyabufuzi kati omukulembeze w'ekibiina ekiyitibwa Citizens Party oba kiyite Democracy for the Citizens Party DCP. Olunaku lw'eggulo yabadde akola address ng'obwo obugambo bwenkugiddeko butono. Address yatutte essaawa nga nnamba n'eddakiika 2 mwe yayogeredde mu ntandikwa ng'ayogera ku ggwanga lya Uganda. Atamanyi luzungu, omusajja oyo Rigathi Gachagua eyali Vice President wa President William Ruto ow'e Kenya agamba nti abasajja babiri abeetabye mu kutta omukazi abadde omukuukutivu mu ggwanga lya Kenya, omukazi alina PhD ng'ali ku ddaala lya bwa doctor mu kye bayita mental health. Abapoliisi abakuukutivu ng'era bakulira police station namba bamukubye amasasi ne bamutta nti kaakati olukwaba alubaddemu ate be bali mu kitongole ekikulira okunoonyereza basebo ne bayayo kiyite Department of Criminal Investigation. Bw'oba okigeraageranya ku ggwanga lya Uganda ye CID e Kenya. Nti kati bano bwe babanze okumutta ne baddukira mu kiddukiro ky'aboonoonyi Uganda. Era omusajja ono lwe yakoze address olunaku lw'eggulo kyogerwa nti abanene mu gavumenti y'e Kenya bakutte abasajja bano ababadde emabega w'okkuba omuntu munnakenya omugundivu amasasi ne bamufacilitatinga ne bamuyingiza wansi wa coordination n'amagye ga Muhoozi ne security ya Muhoozi mu ggwanga lya Uganda. Kaakati abatemu abakubye omuntu amasasi bali munda mu ggwanga lya Uganda. Akatambi ako nkutemeddeko katono, nyina akatundu konna kenjagala okuzanjira nga si mu programu mpanvu kagenda kuba kakulu naye kansooke nkuwa ennyanjula eno. Mbeebaza nnyo abawagizi baffe mwenna abatuwagira wano ku Media Choice Africa. We are an investigative channel tunoonyereza.
mwebale nnyo okutwesiga okutuwanga amawulire n'otuddukirako tubayambe. Basebo ne banyabo tujja kukola kyonna ekyetaagisa ng'omukutu gw'amawulire okusobola okukuba ttooki mu bikintu ekiruma abantu okusingira ddala abatalina bwogerero nga temulina mwasirizi temulina abayamba. Mbadde nkusaba bw'oba olaba puroguramu eno nga tonnaba kusubscribinga joining olwaleero ng'oteekako ka subscription and notifications bijja tuyamba nnyo okutwala omukutu guno mu maaso n'okugaziya ku bantu abasobola okuwulira ekigenda mu maaso basobole okuba nga bayamba. Kakati ebyo kambiteeke ku mabbali. Basebo ne bannyabo eggwanga lya Uganda livunze okuva mutabani wa Museveni ayitibwa Musibira Mubbwa General Muhoozi Kainerugaba kamandanti w'amagye okuva mu kitaawe lwe yamuteeka in charge of the command of the security forces. Saawa eno buli mutemu yenna, buli mutugumbuzi, abantu ababi okwetooloola ensi mu bitonde ebya gavumenti okwetooloola ensi yonna, eggwanga lya Uganda gye bafudde ekiddukiro kyabwe, buli muntu amala okutta abantu adduka kwekweka mu Uganda. Abasajja omusajja oyo bayogerako njagala mbakubuulire be basajja babiri, Inspector Kenneth Kipuke Mboyi Sanga ngono Basebo ne bannyabo ye officer in charge of Nderi Police Post ngeni eri wansi wa Kikuyu Police Station. Omusajja ono nkugambye musajja mukulu Gachagua alumiriza ekitongole ekisinga okubeera ekinene mu kunoonyereza ekiyitibwa DCI mu Kenya nti kino kye kyayambye omusajja eyakuliddemu okutta omuntu mu Kenya ne bakolaganira wamu n'ebitongole bya security mu Uganda ne bamutolola mu ggwanga erya Kenya ne bamuyingiza eggwanga lya Uganda kakati ali munda mu ggwanga lya Uganda. Ono si ye yekka gwalumiriza ne munne bwe bakoze omusango guno okusinziira ku bigambo bya Gachagua agamba nti Police Constable Betty Kipulagati Collins ono nga wa police eyitibwa Thogoto Police Post ng'era eri wansi w'Abakikuyu agamba nti bano akulira ebitongole oba gwaliise nga Minister wa Internal Affairs yabakulira police n'ebitongole ebikesi Minister abali mabega wansi wa gavumenti ya Ruto. Kati gavumenti ya Ruto ekwataganira wamu ne Namukadde Kaguta Museveni saako ne mutabani we Musibira Mubbwa Muhoozi Kainerugaba kati ba criminal basse omuntu amanyiddwa over issues zengendo kunnyonnyola babajjeeyo nti bali mu Uganda. Basebo ne bannyabo nyina wana akatambi aka distressinga ow'omutima omunafu oyinza obutakawuliriza kandeetemu ate kino era ngenda kukubuulira kyekyabaddewo. Basebo ne bannyabo kansooke nkuwe disclaimer eno nga sinnabakola kintu kyonna. Akatambi k'ogenda okuwulira katambi kabi. Akatambi k'ogenda okuwulira mulimu abakazi n'abaana abakaaba nga waliwo omuntu ali ku mulyango gwabwe anoonya bw'amenya kuyingira munda abatte. Akatambi kano kaabaddewo ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero era ennaku z'omwezi nga 13 Agusto. Lwaki nkuzannyira akatambi kano ngenda bigatta bibiri otegeere nti kati Uganda kyekiddukiro ky'abatemu aboonoonyi ab'obuyinza okuva Muhoozi lwe yakwata obukulembeze bw'okuba nti yakulira ebitongole bya security. Embeera eyonoonese n'eyonoonekera ddala kati buli mutemu Uganda gy'afudde ekiddukiro ate abantu battibwa kyere. Ow'omutima omunafu akatambi ddusaawo kuba akatambi ka distressinga musooke mukawulirize. Mbadde nsaba munsindikire location yammwe kati ku simu. Munsindikire ka location ku simu. Genda ku simu munsindikira ka location ndabe.
Munsindikire ka location ndabe exactly we muli nange nonye gwe nkaweereza. Munsasire era munsonyire ddala. Ekyamazima omukutu guno gulaba nali badde sibateeka ku bunkenke bwe butyo. Ebintu ebiwulikika ng'akatambi ako tebyali badde birungi kuzanyira bannansi. Naye ku lw'obulungi bw'ensi yaffe olw'okuba nti tewakyaliwo ayamba. Ebintu bino mbireeta mu kkooti yammwe abantu ba bulijjo. Era musobole bw'oba olina obusobozi okubikolako. Mu butuufu emiranga gy'owulidde gyabadde miwanvu nnyo siyinza bibazanyira bimalayo. Abakazi baakaabye nga bakutte obwana. Omuntu ali wali anoonya bw'amenya kubatta. Ngenda babuulira ekyabaddewo mu katambi ako. Naye kantandikire programu yonna gye nagitandikidde. Salamu alaikum. Ajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkole ku nnamba yange eno. Ne page na account eno mpya ziri account ko mbadde mundabira ne page babinyakudde babitwala simero binadda nenga babitutte. Kati njagala musaasanyize pay account eno musaasanyiza akatambi kano kantambulire katuke bulumu gwe njagala kati bulijjo ekyokukola okimanyi nerero kankubuulire kankusabye tambuza akatambi kano kasaasaanye otegeeze munna nnoonye watagenda kunfuna alina kunfuna wane walawuka. So n'olw'ensonga eyo okusaba otambuza akatambi kano olina abantu 10 sharingirako omwenda kama kasigala oteeka ku page account yo bwetyo bwetusaasanya information. Bw'omala okusaasanya akatambi ako nsaba opite His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ambeerere akatambi kano akalabe bulungi nnyo. Nsaba opite Leader of Opposition omukulu George Ssenyonyi General Secretary Member of Parliament National Platform abere katambi kano. Nsaba mumpite wano Nabbanja Musafiri abere katambi kano. Nsaba mumpitire wano Nyandi Yosoferi mutabani we Didigi babere katambi kano. Bakomrade bitukula mulimu gwe gumu babere katambi kano. Abasigadde bajja tusanga. Nsaba mumpitire abakozi abali mu police mu magye mu prison by indigenous babere katambi kano kubanga na information yijala obawa then tutambule tujja tukampola mpola. Awo tuvuddewo okubatuma nokasaasanya. Alright. Katika nsoke episeo security alert eno. Security alert eno njagala egende eri baganda baffe bonna mikwano gyaffe abooluganda bakona mikwano abali mu Uganda Coast Defense Forces, abali mu Uganda Police Forces, abali mu Prison Service nga mwono oli musirikale ng'oli indigenous. Eno security alert njagala njikugereza obeere ng'ogiwulira bulungi nnyo. Nawe ali kuno ng'olina muganda akolamu ali mu magye ga UPDF, ali mu poliisi, ali mu prison nga indigenous, nsaba omuwa obubaka buno omusaliremu kubanga security alert. Waliwo enteekateeka namutayiika Amuhoozi ne famire ye. Famire Muhoozi mpanvu erimba kojjaabe, erimba kitaabe, erimba bakazi be, erimu ne mu kitaabe Museveni kennyini. Enteekateeka eyimiridde etya? Bakimanyi nti mu system yennyini eyaabwe mulimu abantu abatayagala Muhoozi. Bakimanyi intelligence bagirina. Kati ogezaako nnyo okendeeza abantu abatamwagala mu system. Luli badde batanga mpola nga batta banene mu magi ng'abaziika nga teri muntu ategeera. Naye nga nzi wano ziyene baga nti ono yafudde bamusse nga tebaagala kifuume. Kati enkola yemu gye baagala okukola baagala kikola kati mu nkola ndala nnyo. Kati gwe munnamagye ali eyo ng'oli mu poliisi, oli mu UPDF, oli mu prisons, oli mu SFC. Kankola bulengo obudde bukyali. Singa spiriyawo oba mukama wakusinga mu ddaala akugamba nti bagenda kuwa okwongezaayo mu nsi endala ogenda osome okuva ku byewasoma bagenda kiringa refreshers course nenga refreshers course eyo oba scholarship
nga bagenda gye kusindikako ogenda osomolekewo office yo. Be very careful. Bakoze enteekateeka nga buli indigenous senior officer gwe bamanyi tayagala muhoozi oba tayagala family ya Museveni baagala muwa refreshers course oba scholarship agenda ayongere ku bitabo bye bakusoma kwe. Wabula bwaviirawo bwati office ye egenda kubeera occupied by abantu abali mu system ya muhoozi gwe basobola okuleka n'ogenda n'osoma. Wabula in your return you will not access your office or your job, but you will be killed. Bajja kutta. Either bayinza okuttira gye wagenda oba mu kkubo ng'ogenda oba ng'omaliriza ng'okomawo y'enteekateeka gye balina ey'okubatta mwena ba indigenous abali mu poliisi, mu magye, mu SFC n'ebitongole ebirala. Omanyi bwentyo bwe mbagamba ne mujja ne mwemagazza ne mwebuzaabuza ng'abafuka bannaabwe bimala okutuukawo ate ne mugante musajja banne musajja ayogera. Kati nkubuulidde mwegendereze nnyo ba indigenous abali mu poliisi, mu magye, mu prison ne mu SFC. Kasita olya nga bakuwadde kali freshers course oba bakuwadde scholarship ogenda osome, manya nti wooviirawo mu office yo bagenda jjuwa Omunyarwanda bamala ojjuwa Omunyarwanda gwe either mu processing ogenda oba gy'onooba ogenza okusoma oba ku mukudda togenda dutonda bagenda eliminatinga omukwomu. Kati kikakata ku ggwe awulidde ogamba mugandawo mukwano gwo naawe aliko. Bw'onooba towulidde ebyange mbyogera kati ng'omusaza Bwesiyani yebadde security alert ya leero era ngifundikidde njala tandika video butongole. Alright. Bwemala okuba security alert ngenda kuddamu okusaba. Ngenda kusaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukama wange nkulamusizaako kansubire nti oli bulungi bakuwadde obulungi tebabuba. Ondabire omukyala abaana. Ngenda kusaba mukama wange oyogereko ne leader of opposition mukulu Joel Ssenyonyi. Oyogereko ne bamemba parliament abaffe aba National Platform. Oyogereko ne Secretary General mu ngeri yonna esoboka basobola okuba nti bateekawo demand mu parliament ey'okuba nti at least baboycottinga entula za parliament nga bataddeyo demand yaabwe nti abantu bonna abaawambibwa okuli obukulembeze waffe wa Vice President mukulu Honorable Mwanga Kivumbi, muganda waffe King Zali, n'abalala n'abantu bonna bannabyabufuzi abaawambibwa bataleeteranga mu kooti. Abantu bano baleetebwe mu kooti babozesebwe bwe gibasinga nga weegiri babasibe laani okubanga bali mu torture chambers nga tetumanyikiddwako mayitire. Lwaki nteeka okusaba kuno? Nkuteekawo olw'ensonga nti leero lwa Honorable Mwanga Kivumbi, lwa King Zali, lwa muntu mulala yenna ali mu kuwambibwa okwo. Naye naawe ali obutaala ng'oli munnabyabufuzi oba oli MP oba oli ani, naawe enkya bagenda kuwamba. Ekintu kino bwe kinaagenda nga kifuuse bwe kityo, tujja tuuka ekiseera nga tewakyali muntu alina guts oba tewakyali muntu alina morale esobola kubanja munne. Tulina baganda baffe nga Bobby Yanga baakomadde omuleeta mu kooti. Tulina muganda waffe Machete Yasini baakomadde omuleeta mu kooti. Muganda waffe Mugumya wa FDC baakomadde omuleeta mu kooti. Political prisoners abasinga obungi babaforcinga okukkiriza emisango nga bali mu makomera ekimenya amateeka. Olwedde omuntu omusibi ate omulumbi mu kkomera omuforcinga okukkiriza emisango nga kooti temusomedde emisango nti gimusinze, kitegeeza bintu byo bya bumenyi b'amateeka. Ngenda kusaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, nsaba leader of opposition, General Secretary, bambi mulirize omulanga gwaffe, mutuyambe mutegeeze ba MOP bave mu parliament nga bataddeyo okusaba kwaffe nti bano abantu bataleetebwa mu kooti kuwozesebwa. Ffe mu parliament tutemana kimugenda kukola kubanga namwe muli ba candidate. Enkya bagenda kuwamba ggwe Honorable Joel Ssenyonyi. Enkya bagenda kuwamba General Secretary. Enkya bagenda kuwamba MOP. Balina kuleeta mu kooti nawe bere mu torture chamber kubanga ffenna tuli ba candidate bakuwambibwa n'ebintu bino bisobola okukomekerezebwa.
singa muteekawo okwekalakaasa nti kati parliament tugivuddemu ekyandiba kyemwali musinga okutya kwali kulayira mwalayira n'entuulo ezisobola okubajja mu parliament mwaziyita mudda kati ngenda basaba bambi mutuyambe muteekewo demand ne batundagamba firihona ne muwanga kivumbi nga mukyatula mu parliament nga bali mu parliament bennyini bye bakolagana bawamba abantu batetuna kye tukola tulina platform nyingi ko tusobola okuyimirira okudimandinga abacomrade abasobola bave mu kkomera n'abalala abatanajja makooti bave gye bali ngenda bawa story ya Honorable Mwanga Kivumbi kuba gye nalinzirako oluli ne banzijja ku mukutu ngenda bawa story gye nalinyira obawa ne banzijja ku mukutu so ngenda kusaba Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu leader of opposition mukulu Joel Ssenyonyi General Secretary mutegeeze ba MP batekeyo demand mu parliament nti twetaaga abantu baffe nga bavudde mu mikono gy'abasibira mu bbwa gye batalina kubeera mu mateeka mufulume parliament peacefully mutekewo demonstration bwe mutateekawo demonstration ekinawo oli candidate amoluse candidate n'omuntu omulala yenna candidate mu nsonga eyo lwaki tuleka obumenyi bw'amateeka ne bugenda maaso nga tulina time osobola okuyimiriza obumenyi bw'amateeka okulayira mwakumala nawe mufuna omusaala wikizoke tetulina buzibu let us focus on our comrades Honorable Mwanga Kivumbi ali Kasenyi mu military barracks ya SFC eryamutuukako ngenda bibagamba olira mugumya tajjangako mu kooti baamuwamba teri musango musonyiwa nti bagwa bamusinga Kingi Zali bamuto teri amanyina waali Eriyasu Lukwago yakwatibwa n'obujulizi tebabulina abasaba kufuluma kkomera jjanjo baganye olira bulungi nnyo Bobi Yanga ebyokumuleta mu kooti babivaako Machete Yasini n'abalabo n'abali makomera nga tebatetali mmeti kubera mu kkomera bakomedi banyigirizo bateeka okuba nga babakola mu nkozi w'obumenyi bw'amateeka nojja mu kkomera n'osindikiriza omwana ajja kkiriza emisango nga kooti tegimusomedde nti gimusinze nga tegiriko na bujulizi omwana omunyigiriza nakkiriza nti sina kyakkola kanzikirize ekyo bino ebintu birina okumuyina tayimu emala mwalayira twakkiriza kyaggwa ne mukkirize bambi muteekewo demonstration enkyagwe MP atasobola kuinitiatinga kintu kino enkyago gwe bagenda okuwamba enkyagwe IGG gwagenda okuluba mu constituency yo akuteekeko omusango kubanga amanyi kijja na kibagamba mukulu Joel Ssenyonyi enkyagwe IGG agenda kwesimba mu PLU tetulina bwe tugenda kujja n'okudifendinga bintu bino ng'ate mweke mbadde mulina time osobola okukola ekintu kino muyinza okunkya olwobaga bintu bigambo naye nze si nze babuulira amazima gali nzire bwonkyanga agamba ekituufu oba onkyayira bwereere ekyo kyo kibagambye nti mulina obudde okendeeza emikolo ya Museveni eby'obutujju nga mbiteeka mu mateeka temwetaaga kuba nduulu just kuteekayo dimandi zammwe nti tugenda fuluma parliament singa abantu baffe tebaleetebwa mu makooti bwe bba mu kiganiro kikola no problem naye nze bw'okubadde okusaba kwange mu butongole era nkutaddewo era nnyongera okujjukiza bannamateeka abalwanyizi b'eddembe abeekalakasi mu nsi yonna twetaaga okumanya Honorable Mwanga Kivumbi yazza musango ki twetaaga kumanya Honorable Mwanga Kivumbi ali ludda wa lwaki bamukuumira gye bamukuumira nga tewali musango muvunaanwa mumpulya bulungi nnyo naye katwale tuli awo gavumenti esindise ono he or she azze ku radio atandise okwogera nti Mwanga Kivumbi emisango egimuvunaanwa mingi nnyo era n'obujulizi ye nga nalweyisa abulinako omutwe n'amagulu era ye nalweyisa ng'omuntu abulinako owaliwo n'obuwandiike uno wano mpozi nga Sam Savings ngenza okuba Sam Savings ndowooza naye tujja kyogerako kibujjako so okwo kubadde okusaba kwange era nkolesaawo kati katutandikira ddala ku Honorable Mwanga Kivumbi embeera gy'alimu then tulyoke tugattire wali we nakoma ku lunaku olwokutaano. Alright, ensonga lwaki Honorable Mwanga Kivumbi tebanamwe presentinga mu kooti oba muleeta nabannyonnyola nti bagezaako nnyo omupressurizinga omuwaddiyo ave mu kibiina akiriemu olukwe
akolera Museveni kyachaganye kuba ne Museveni kenyini yamutukako ekasenyi yajja leeta namutukako namufeesinga olya bulungi nnyo achaganye era bwa information kati achaganidde ddala naye nge kino mu kino mu kugaana kwe tuzze tubanyonyola nti bwe baamuwamba omuteeka mu drone poliisi wemweganna nti yo yamukwasa abantu betamanyi Honorable Mwanga Kivumbi yakubwa buli joint gy'omanyi Museveni alina abantu beyatendeka nga balina specialization mu kuba points zibakuba ku mbiri gw'omuntu ne bakuweakeninga oba ne badamaginga body organs kati Honorable Mwanga Kivumbi baamukuba bubi nnyo omubiri gwe kati basobola mu presentinga mu court ng'alina obuvuno banga awenyera bakyagezaako nnyo mukanika mu ngeri esoboka pressure we bayitire wa presenting mu court so bakyamuteeka ku ddagala naye nga baamukuba bubi nnyo ng'ali mu drone eyo gye baamutwalira kati kyekiri essaawa zino ekiriyo kyekino ng'embanyodde nti baamukuba bubi jali mitale barracks ekasenyi bamuforcinga akkirize naye akyaganya kati tulebye bamugamba ulira bulungi nnyo bamugamba lwaki takkiriza n'akolera gavumenti ya Museveni afune eddembe lye Mwanga Kivumbi nga tasobola kukolera mu regime ekoze fujjo ku bannayuganda bina bigamba Museveni direct ne ba agenti be abamutuukako abakoze fujjo ku bannayuganda era abatta abantu nga si yassa abantu abo Museveni n'amugamba nti amuwadde proposal okumuta as long as nti agenda mukolera Mwanga Kivumbi n'amugamba oyagala kukolera ente n'amugamba nti nsobola okukuta wano n'oddayo n'osigala ng'oli mu kibiina kya NOP nze onkolera emirimu gyange gye nnaaba nkutumye naye ng'oli under NOP olya bulungi nnyo ng'oli under NOP then mpira kuba tukuwa instructions era ojja kuba ofandingibwa okola emirimu gyo Honorable Mwanga Kivumbi n'amugamba nti already ebintu byemunkozeeko nga nze omuntu sisobola kwevaamu ate nkolere mmwe abantu sizzaako obuvugi singa mwali mwagala mbayambe oba mpolize proposal yammwe mwandibadde temulumba maka gange ne muttirayo abantu mwandibadde temunsiba mwandibadde temumpamba okunkuba okuntuusa mwene embeera kati bye muntuusizzaako ne mukoze sina kye nsobola kukola era mu very sorry naye nga ye amugamba nti abamote yamugamba bwakkiriza amote naye ng'agenda koddayo mu nuupu ng'ali free akola emirimu gye naye nga bwabakolera mwemba ya Museveni bakutumye mu mirimu egyo kitegeeza bakola ki abakusindise kumubegera okukola ebirala n'ebintu ebirala byagala omukolera naye yaga ino sisobola kukola kintu ekyo era sisobolera ddala n'amugamba kuwadde time werowooze bw'onoba oyagadde eddembe lyo nja kkuta ogenda okola nga bw'oyagala bw'onoba tokkiriza ogira obeera eyo mpaka lw'olwennyula Mwanga Kivumbi n'amugamba tekisoboka naye mu process y'emu Honorable bwe bamukwata omumujja wali empijo mutwala bwe bamutuusa mu ekasenyi gyali Honorable Mwanga Kivumbi yakubibwa nga bwe banyonyodde era buli kikolobe kyonna ekibadde kikolebwa ku bacomrade bakimukola bamugjamu engoye bamulikodinga ne bamihumiliatinga zonna video bazina naye bagamba ekigambo kimbuli kimukola mu kikole sisobola kukyusa niya yange ku bikolo bimukola era n'asirika so ye embeera Mwanga Kivumbi gyakola ki gyalimu essaawa zino oza mutegedde bulungi nnyo ku nsonga ezo naye bwe mumala okuwulira emboozi ezo zonna muziwulira okusaba kwenkoze nga tutandika kiba kitegeeza nti nkussaamu ekitiibwa era nsaba abakulembeze bakole ekintu n'olwensonga nti bye bakoze ku Honorable Mwanga Kivumbi nawe bigendako okolebwako nange bisobola okunkolebwako n'omuntu omulala era bisobola omukolebwako ekizibu kya Museveni ye alina amakinga sure nti omuntu amuteekamu okutya ate amala amukkiriza ekyayagala kyekizibu kya Museveni kyakola ki kyayagala ekitajja kusobokako buli muntu wetwogerera essaawa zino abantu bangi batandise okudduka eggwanga eri bannabyabufuzi abaavumanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu batandise okudduka era gwolaba ng'agamba nti ye nkiddamu gwolaba agamba nti ye akyali mu Uganda muno
nga mbadde mumwinamu ekibuuzo manya nti oyo alina emirimu gy'atuukiriza naye bonna n'abanga yali yakolerako Museveni bwe n'abala namwekyusiriza bagenda kuggweramu enkiza yayo by all means era batandise dde okudduka ensonga zonna mwaziwudde bulungi nnyo ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiwa ekikulu kyekino wano bwe tubaga kuba political prisoners tetutegeeza nti okusiba abantu bannabyabufuzi kutandiserera okusiba bannabyabufuzi kwatandika dda era tujjukira nti ba political prisoners be twasembayo okulaba nga bateereddwa abaatebwa mu 1971 Amini nga yakawamba mukama we Obote muno mwalimu abali bakola mu gavumenti mwalimu n'abali bannabyabufuzi mwalina Dr. Ben Kiwanuka abasinga obungi Ben Kiwanuka mulabula mulaba mu bifaananyi temwamulako ng'ayogera era musajja bulu abantu abasinga okwogera oluzungu mu biseera ebyo kwaliko Dr. Ben Kiwanuka ne Dr. Andrew Tankomeka baali boogera bungi oluzungu kati ono wano olunaku lwebaata bannabyabufuzi bebaata Amini abata n'abata bakomewo kana akatami mukeetegereze bulungi nnyo kakuŋŋaanyizibwa the Associated Press ng'olwo batadde Amini amaze obbata kati kyenjagala osooka owulirize nabagamba Museveni asoma katabo k'Obote mukamaawe ono omu ku political prisoners bamubuuza ali ku dda lya captain bamubuuza mukuliko eyo gye mbadde bakusiba emyaka emeka nti bansiba emyaka 4 musango ki ogwakusibya n'agamba nti banteekako omusango ogw'okwagala okwegeza mu kutta president okutta Obote kati Besigye essaawa zino musango ki ogw'omuvunaanibwa ne Lukwago ng'okwagala okutta ki okwagala okutta president wulira bulungi nnyo arrested for attempting to murder the president. Attempting to murder the president. I was tried in a court of law, acquitted and rearrested. You are the former for attempting to murder the president. Attempting to murder the president. I was tried in a court of law, acquitted and rearrested. You are the former prime minister. He was acquitted by the court. Then he was rearrested immediately. Ndozo okola obukodi we bumu. Koti ekuta. Naye ne baddamu ne bakukwata. Ona ne bonga kivumbi koti ya muta. Museveni addamu n'amukwata. Kitegeeza nti system yennyini Obote gye yakozesanga. Museveni yennyini ye system gy'akozesa. Koti ekuta ye n'addamu n'akukwata. Bino ebintu Museveni byakola si bipya asoma mu kitabo ky'Obote kyennyini kwagatta ebintu bye. Kano kakuddizo kajja kunyumira okawulya bulungi nnyo. Kati bino byonna bimuli musimanyi babegaza mu kutta Museveni byonna emisango mifuutiike wulira Had you been in prison? 4 years. Why were you put in prison in the first place? First of all, I'm an army captain. You're an army captain? Yeah, I was first of all arrested for attempting to murder the president. Attempting to murder the president? I was tried in a court of law, acquitted and rearrested. Holiday. You are the former prime minister. Yes. Why were you put in prison in the first place, sir? When? Why were you put in prison in the first place? Well, I don't know. They said that I was subversive. I organized a party to kill the ex-president. All these things which were false. That's why I was taken in. Were you put on trial in court? No. No trial? Every one of us, no. There was no trial. No trial at all? You were prime minister at the time, were you? No. I was before then. Yes. How did you feel, sir, when you heard about the coup and... Oh, well, you can guess
what it was. You can guess what it was. You're obviously very happy. Yes, I'm very, very happy. I think the whole country is very happy. Oye mugenzi Ben Kiwanuka basinga obunyumba temumanyi bwafaana. Oyamini waddala. Alright. Kati otegedde ebintu byonna Museveni byakola katabo k'obote kaalimu kooti ekuta n'addamu n'akuwamba n'akubuzaawo. Kati kooti beetadde nga ye ayagala bajjawo era yambala n'abajjawo. Nyongera bagamba nti omuntu yekka amanyi entaana ya Ben Kiwanuka waali ye Museveni era bw'alifa tetuliddamu kumanya waali we bamuziika. Dr. Andrew Tankome Kayira era kooti yamuta Museveni era amusalira ogw'okufa n'amulumba emakindi ne bamukuba amasasi bamutta. Kati yenkola yeemu eriwo olwali lutekyukangamu. Kati buli gavumenti ejja esumula wa political prisoners ye Museveni making sure nti agenda mu komera n'abaconvincing n'akola ki bakirize emisa kuba system yennyini agimanyi ebaddemu. So the world is watching. So Museveni, the world knows exactly who the hell are you. But unfortunately, they're just waiting for the right time. You and your entire family, you'll pay for the crimes you committed against the will of Ugandans. Because first and foremost, you are not a Ugandan. You're a refugee from Rwanda who camouflaged and you refused to integrate into the Ugandan system. You decided to write your own constitution of 1995, where you indicated that Rwanda is a tribe in Ugandan constitution of 1995, which is against the will of Ugandans. So you have committed a lot of crimes, but the world still waits for the right time. And we as Ugandans, we are still waiting for the right time. But I'm here to inform Ugandans. Please, today is the 26th of July 2026. My fellow Ugandans, most especially those who are serving in UPDF, police, SFC, in public service and others, you know exactly that since our independence in 1962, Uganda hadn't got a chance of changing power through peaceful means. Ever there is a bloodshedding in changing power in Uganda, which we are trying to avoid as we speak. We are very peaceful people, but unfortunately, we are still facing the same history. As we speak right now, Museveni had ruled Uganda for 40 years. He's now aged. He's planning to install his son to replace him. And already the world knows who exactly Muhoozi and his capability of killing, kidnapping of innocent Ugandans. So my fellow Ugandans, most especially those who are serving in UPDF and other security agencies, please, 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 I beg you to save your families, to save yourselves, and to save that country. Please make sure you upload Muhoozi before it's too late. You hear the stories of North Korea. You hear the stories of Russia. You hear the stories in Rwanda. If you don't do exactly what I'm requesting today, you'll regret yourself. You will regret if you let that mad boy take over power from his father. You regret. You will regret, and Ugandans you regret. So whoever have a chance to uproot that boy, please do it before it's too late. On Friday this week, as I was addressing my fellow Ugandans here on social media, my live stream was hacked and all my social media platforms were taken out by unknown assailants. By the time when I was addressing the public,
I was telling them about the well-planned coup d'etat, which was well-planned by was well-planned by Muhoozi himself with the help of Chinese armed officers who are in Uganda, dressing like civilians, but unfortunately they are on hidden mission of helping Museveni to take over, or helping Museveni's son Muhoozi to take over power from the will of Ugandans. So my fellow Ugandans, especially the UPDF serving officers and others in the system, please, if you don't wake up and make sure that you upload Muhoozi, you regret more than we do, people who are in diaspora right now, because you don't know what the boy is planning for you. You don't know what the boy is planning for you. So, right now, whenever you are, when you're watching my videos or you are listening to me, I'm requesting you, please, save our country. We've suffered under Museveni's regime for 40 years. We can't allow our country and our people to be in the same problems like we faced for 40 years. And then the boy takes over from his father. We are going to face the catastrophe of one life. You see, Museveni is still alive, but he's aged, but the son is committing crimes against Ugandans, kidnapping, torture, killings, influencing courts of laws in Uganda without letting people to decide what the law says. He just ordered himself, please Ugandans, mbasaba n'obuwombeefu. Singa mwebaka, ne mudda mu tenti zammwe, ne mukwata emundu, ne mulya ne mubwegera, ne mugaana okulwanyisa kye mulabirako ddala nga kijja, temwenenyanga. Olwaizi lya 26 mujja kajjayo. Tubonedde mu regimu ya Museveni y'emyaka 4. Atta, awamba, akola buli kimu. N'atuuka okukozesa ebigambo eby'obukyawu ebyawula mu bantu n'okubuzaabuza abantu. Museveni siri kusonyiwa. Aboogera ku mitima n'otugamba tuli batemu nnyo n'okusinga gwe yatta abantu. Kati kankunyonyi tebaayo muntu yenna ku social media oba ku TV wa TV president wa era binaakubuzaabuza lwaki? Muganda wange, nze akeera ku makya ne nkwata essimu n'enjogera. Bw'olaba ekibwendeeta eri omuntu ku bulamu bw'omuntu. Nina gwe nkubye essasi, nina gwe nkubye ennyondo, nina gwe nzigye mbudde, nina gwe nsibye, oba nina gwe nzise sirina. Wabula ye Museveni atugamba nti obwana bwa Nuupu buvuma, obwana bwa Nuupu buwemula. Nno omuntu okujja okwogera ekigambo ekimuli ku mutima aba gyejjeeko obusungu. Era y'engeri yokka gye tuyina okulagamu obunyiivu bwaffe. Mutulemesezza okulonda okw'emirembe, mussa abantu baffe, temukyakkiriza mateeka kukola. Wabula ye akugamba nti ovuma era oli mubi nnyo olw'okuba towagira gavumenti oyagala nkyukakyuka. Ye mu 1980 bwe yeetaba mu kalulu ne bamuba n'enviri ne zivaako ku mutwe teziddangako, teyafuna wadde, yafuna 0.01%. Yasoowagana ne gavumenti n'okuba nti mbu yamubba naye nga teyafuna dde 1%. N'akwata emmundu n'agenda mu nsiko n'atta akakadde kamu emitwalo 25 ak'Abaganda. Ye ng'anyiigidde mbabba akalulu. Kati